Za guno mwaka wadde twagutandika ne ka video kakeko aka addiction nga agize ebiragala naye ate mukama mulungi atulina ne faces zaabwe tulaba bali addicted ate nga bawonye. Nalabyeko ka video ku TikTok nga omukyala aline cute kayi nga bayimba akayimba k'omukwano ng'omukyala kiraga ono ye mwami we neŋŋamba bambi ka cute kayi alabika bulungi ayita omukyala omulungi nga bonna bali mu mapenzi amayitirivu kati enjago yali emugyeko omukazi omulungi okitegeera kale ebintu ng'ebyo ne Jackie namulabyeko alabika bulungi yazzeeyo wali we yali emboozi ye addiction engeri gye byajjamu kindooza kyandibadde kyamaku omuntu n'agirabakokko. We don't care what them ball about. Jackie and Chameleon, we stand tall. How we don't care what them care, we don't care what they care, how we don't care what they fear. To be friend by the friend of man. Everything you hear, you know, like you never wanna go away. Focus and stick on your way. Don't care what them about, Jackie chat about. Don't pull your ears to what they chat about. Spread your wings and fly. Mama wange. Yajja kunchalira emuyenga. She was coming for about 2 days or so. Naye ndoza yalaba ekintu ekitali kituufu. Like ndi very eloquent. Simanyi kyogera mu Luganda. I speak well. Yes, English. Achimanyi nze n'Oluzungu I'm very eloquent. My father was very strict with that. Kati times ntuuka okwogera naye nga nanagira. That's the funny thing. Mu Bible bagamba buli kyokola mu nzikiza kirivaayo. Aha. Kakati nze yali tandaba nga nkikola naye ng'alaba wali embeera ebintu ebikyukakyuka wali ebigambo byenjogera byatera okumpulira nga njogera naye nga nanaagira. Awo we yategeera something is wrong. Kati we yagezako okukola investigations left, right and center. Lumu yagenda n'abikula blanketi yange n'asanga empiso nga nyingi n'amacupa. Kati nali nzikwekaawo nga so azifulumya mu dustbin okuziyisa ku kisenge kye okuzisuula. Kati nsooka nenziterekaawo. Baveeko then mama wange yagenda ku poliisi yandeetera patrol. Patrol nga tekuli nakaseko. Era I remember that time because I was still married by then. Nagamba bawange yambuuza ne mugamba mama yaleta ba police OC nagamba tekisoboka mama utasobola kikola ekyo. But Wendy today I believe yakikola because yalabanga takyasobola yenga ye. Nagamba maybe ba police bajja kunyamba. Ekintu kya addiction is obeera tosobola kulaba something that is wrong gwe kyokola kikusanyusa naye tolaba the disadvantages ate tolaba maaso. That's the thing about drug addiction. Radio yangu n'empiri yazinkuba ng'emazima because radio yali ampita mama wa baana be because of Lillian. Yes, kati yayogerako ne Lillian nagamba Moses nagezaako ne kigaana because Lillian akimanyi nti nze muwuliriza nnyo. I listened to her, so twasigala babiri mu group, so me and Lillian tuli bwetiti up to today. Naye yagamba radio nti Jackie simusobola, bwe mbanga simusobola tomusobola. Radio n'agamba nze Jackie mundekere mumanyi. Nankwatako n'agamba nti ngenda mujjanjaba. Nasooka nantereka actually mu Neverland. I stayed there for some time. Naye era still nga nfuna engeri gye nfuluma nenfuna ekintu kyange nekuba esewo. Yankuba nno mu maaso g'abantu ng'emazima because kyamuyitirirako. Naye it is later on that I realized the things that I did to him namenya omutima gwe. So he had every right to do that. Yankwata nansiba n'omuguwa. Okitegeera kandoya. They call it kandoya, I think. Nakubira ba rehab. Nabagamba mu yes. Nabagamba mujje mu mukime.
mulina wano nga tudde awo nga ndi awo kandoya kyampisa bubi nti yafa nga ndi mu rehab nagezaako okufuna engeri gye nsobola okufuluma naye nga bw'omanyi organisation zibeera n'amateeka tosobola kufuluma kujjako ng'omuntu azze kukima so kyampisa bubi nnyo nga bw'okiwulira because nabadde neetaaga omumwebaza, that's number one, and number two, I wanted to feel to ask him for forgiveness okumunyigira for what he did because it was for my own good. Amazima gali nti vibe ojja gifuna saagala nakulimba manyi ngenda byogera ro mu x-ray nga bwe kiri vibe ojja gifuna naye vibe bw'eneva ku mutwe kyekiddako buli kyogezaako okudduka oba okwekweka kijja kukomawo full swing. So ojja kutandika okukozesa nga toyagala kikomewo. It will definitely come back. Vibe yo weeri naye ate vibe osobola ogifuna in very many different ways. Yes, because ekyo kijja kukuta. Kale yeye emboozi ya Jack. Naye kirungi abatulaba eyo abantu bano aboogera teri abagula nti mwogere mubalabyeko nga bali mu mbeera eri ate ne mubalabako nakati nga bateredde era nga bawa obujulizi. Kale tolowooza nti oba bali awo balimba addiction ayi tebayanjaga yokka waliwo omuntu oli addicted ku bintu bingi nnyo by the way lwakubandoza waliwo abantu bye basobola okwogerako waliwo abalala nga tasobola kuvaayo kukyogerako naye ng'alwana nakyo so kati togezaako gwe kutandika kintu kyonna baguddewo olunaku lwa mande tusuubira mukulembeze w'eggwanga either agenda kwogera oba automatically tugenda kuba singa tayogera abantu bali like okweggula neera ne bw'anaaba ayogedde ne bw'anaaba tayogedde ate singa abakulu bateekayo kantu konna nti kino bakiri batera okutulaga nti president bw'aba anaayogera batera okutulaga nti ajja kukola ki ajja kwogera naye tebannabakola kikutulaga kakitegeeza nti ayinza obutayogera bw'atayogera kitegeeza kibeera automatic nti agenda kukola ki kale gaoluba kati kitegeeza ku maani tugenda kweggula amabaala gantu baana bagenda kweggula kati tugenda baleka mangula nsonga nti waliwo kigenda okujja wano naye kale esooke kule birthday